Olwaliro ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bakedde ku Paalamenti okubaganya ebirowoozo ku bbago ly'ennongooseza mu tteeka erirungamya entambuza y'amagye aga UPDF Amendment Act 2025. Mu nnongoosereza zino mwe mulina obuwaayiro obuzzaawo kkooti z'amagye okuddamu okuwozesa abantu ba bulijjo, engeri bassentebe ba kkooti eno gye balondebwamu wamu n'obuyigirize bwabwe, ssaako n'emisango egiyinza okuviirako bannayuganda n'okusingira ddala abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti z'amagye. Abaami abo oba abajaasi abo abaali ku kakiiko mu kaseera kakaali kakulemberwa General Guti, ku bonna teri yali alina bumanyirivu mu nsonga z'amateeka. Michael Kabaziguluke yaliko omubaka wa Nakawa Division mu Paalamenti ey'Ekkumi yaddukira mu kkooti etaputa ssemateeka nga wakanyikya abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Twali tusuubira nti bagenda kukola ekyo kkooti ensukulumu kye yalagira bakole, wabula bye baaleeta byali bya kuziimuula biragiro bya kkooti ensukulumu. Tewali kye bakoze okuggyako ekyokugezaako okuteekamu qualification mu bamemba. Tewali kirala kyonna kye batereezezza. Kkooti eno yasindika omusango gwe mu kkooti ensukulumu, era kkooti ensukulumu gye buvuddeko newe ensala mu musango guno yajjawo eky'abantu ba bulijjo okuddamu okuwozesebwa mu kkooti z'amagye. Tujja kuddayo mu kkooti tuli wakanye nga bwe twali wakanya luli. Ate sisuubira nti kkooti egenda kwekuba akalipa. Be yasalawo yabisalawo emisana tukutuku ng'ensi yonna eraba. Era tewali nsonga yonna lwaki egenda kwekontradictinga ate ku luno egamba nti bino ate bituufu nga juzi bwabiraba nga bifu. Kabaziguluka agamba singa Paalamenti eyise etteeka abantu ba bulijjo ne baddamu okukozesebwa mu kkooti y'amagye, bannayuganda beesabire kubanga bangi bakuggweera mu kkomera. Nti n'okwambala obwambazi kawunda suuti eya bbulu kati ekutwala mu kootu masho, okwambala engati eno eya black etaliiko na kintu kyonna ekiraga nti y'amagye nakyo kikutwaza mu kootu masho. Okweriraanya omujaasi oba muganda wo oba mwanyoko oba mutabani wo n'abaako kyakola ekikyamu nakyo kikutwaza mu kootu masho. Ebbago lino lyayanjulwa mu Paalamenti wiiki ewedde era litutte ennaku mbale nga lyekenneenyezebwa akakiiko akawamu okuli akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka n'ak'ebyokwerinda. Kabaziguluka ategeezezza nti byonna ebikoleddwa ng'ebbago lino lireetebwa mu Paalamenti kubadde kumenya ssemateeka n'obutateeka kitiibwa mu sigaddamuzi. Toyinza ng'omukulembeze kkooti ensukulumu emaze okuwa ensala n'ofulumya ekiwandiiko ekigamba nti bye baakoze gwe tokkiriziganya nabyo gwengaani. Leero kkooti etaputa ssemateeka, kkooti ensukulumu zisazeewo, gwe n'ovaayo n'owendowoozayo. Etteeka lino lijjidde mu kiseera ng'eggwanga litandise vaawo mpitewo ebyobufuzi owa 2026 bannayuganda be bagenda okuddamu okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Kabaziguluka ne Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekitongole ekirwaniza ky'eddembe ly'obuntu bagamba byonna ebikoleddwa bitunuliddwa nnyo ensonga z'ebyobufuzi okusingako ebyo ebisobola okugasa eggwanga. Etteeka lino libadde lyetaaga okukwatibwa n'obwegendereza bungi. Libadde lyetaaga okuteesebwako okumala ekiseera ekiwera. Libadde lyetaaga abantu abatunuulizi ne bakakensa n'ebibiina ebibannakyewa okulyekenneenya. Ate libadde lyetaaga okuteesebwako mu ngeri ey'ekintu ekikulu. Sewanyana agamba nti etteeka lino lyandibadde lya nkizo nnyo singa okusinga lireeteddwa okulungamya abajaasi n'alaga okutyola obuwaayiro obumu obwandivaako abantu ba bulijjo okutwalibwa mu kkooti y'amagye awatali musango gwonna. Bw'ogamba omuntu nti bw'onoobanga oyambadde kawunda suuti kinaaba kitegeeza nti oyambadde ekyambalo ky'amagye, era nakyo kiba tekimatiza kubanga abantu bambala kawunda suuti. N'olwekyo obuwaayiro obwo obumu bubadde bwetaaga okwekenneenya ennyo era tusuubira etteeka lino lyandiyisiddwa ng'obwo obuwaayiro bugiddwamu. Ono agamba nti etteeka lino libadde lyetaagisa okulungamya entambuza y'emirimu mu ggye lya UPDF kyokka nti obuzibu obuliwo abalitembeeta batunulidde kimu kuwa buyinza eri bassentebe ba kkooti eno ekiviiriddeko n'okukuba ebituli mu nfuga egoberera amateeka. Etteeka lyo ku bwalyo lyetaagisa kubanga tulina okusempisa mu UPDF, lirina okubeera eggye ery'abantu era ebintu bingi ebikwata ku ggye eryo byetaaga okulambikibwa obulungi, naye obuwaayiro obukwata ku kuwozesa abantu ba bulijjo
mu kkooti z'amagye bwe businga okweraliikiriza. Kakati ekirindiriddwa ye mukulembeze eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni okuteeka omukono ku bbago lino okufuuka etteeka n'okulaba oba banaabawo ekinaakyuka mu ntambuza y'emirimo eri kkooti y'amagye. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, Gambuuze.